era y'ensonga lwaki abantu ambalowooza sitanti neddano nze ndi mafiya omugezi ennyo ababaniga tebasobola kubanga wenza okulagira wali wamu nti mwenza okuyimba nga bayimba dda naye bw'olabanga omuntu nga muyimbye n'akuyisaako nga naawe studio mukyazirina nga nzigule then omuntu oyo respect manya abasajja namukubye kye bayita mental art kubanga fe tuditekitinga nga fe abaniga nga wali kati ambushi nomanya kati tubavuddemu batya omuniga ne bwabakali atya tosobola okuba muntu atakuddiza boy nosiganga omukuba naawe negwe balamu nti bali babaze nti nali ni wakibuli tugenda kufunya kube yakangumi bagambe nti no yatulumbye ebaseeta apo nga bagwejjemu kyekisoka kya byonna osegeera ne kati kyolina okumanya nti no muntu omulabanga owozuyanga nti omuntu ddaawa gwe yegwa kuba ate gw'okaaba nzina bagamba bino kati mbigamba bamafi oba baniga gwe wali okubyeko omuntu agw'okaaba gwali eri negamba abiwedde owangudde sibyakuwangula gamba oyagala ki njagala respect konzi kale respect si respect kati oyagala ki nkugulire baby show nkusibe pampa respect njikuwe ntya niga sebo gwe kyona okumanya akairo jobo bakalaba tewali kyakoleddwawo era tewali kyenayogedde bakuba amasimu okwetonda biki nakasimu ke nali recordings awo bakateeka nabo bennyini ate yega kuŋŋaanyiza abaniga bonna abageto basobodde okuŋŋaanya bakuba amasimu bwe yetonda bwakanga ne mugamba nze ndaba wano olabanga just alien nze ndi top 10 okitegeera obwongo bukulu nnyo sina kyemwagaza ne waliwo bali baddooga banoonya ofuna obwenkanya kale yali kubye nze bona atabakuba kyannumya ate n'agamba tebatuyise yali eniyezi n'abantu nga 14 imagine ku myaka gyo 14 mu maloka yankana akasobalu akakekete kayinza obbamu abantu 14 sebo nogana ebyo ebintu ngowooza biki notakowoza ali enifeete tutumanyi eno mayanja family blood nvaamu ne waludde nga ngamba mbuno nze family ya gundi lwaki mwagala nnyo ate tukyaya bannammwe abalala batabibaddeemu tugambe nti nno bye mukola muba mubiteesezaako nga kikasebo just zikoledde kano ka live siri kuggwe ntangaaza bwe byabadde kubanga the chances nene nnyo ezange okuwangala okusingako nze nyinza okuba siri walwawo nnyo ku nsi naye ate akaseera kange sawa kejjusa mwana okutegeera ate saagala kuva ku nsi nga complaininga nti mbadde mwana nali badde nkyaliwo nayo nofaala mwana kiwana eki kwebeerawo okuba ndongoyo nkuba endongo yange onabafaani bo nabafaani bange okitegeera naye kyeweetuuma kyoba temwerimbika mu kifaananyi kyabamafiya nga temuli okitegeera mafiya tawoloma nze nabakuwa nongokola ka vidiyo ko bawali South Africa eyo ng'oloma bannange ndyano mu kifulukwa muntaase bannange bafaana beke kati nettaala ndyano simwabaddeko omuliro mafiya takaaba Pallaso olendeko nga mpoloma watusene kuleva okunkuba siraapu ate nga gwowogana sibyakuzenga ne bakyali bogwe bino bintu byabamafiya so byaddala naawe beeramu kati mbuno olowooza mbuno mu byawedde gukwa bwe gutyo oyineyina ogende ng'oseka sinze gw'ossa okuba ne n'akavuyo era nawulirawo rediyo ng'agamba yebuuza Pallaso ofaaki nze gw'ossa okiwulirako nga nkomplainingako kati ndi mu batoopu nabe ne kagundi kawedio kazemu training ngabo omusajja afaaki omuntu gwe nagire namuko kati atulonza atana kye nali nkutaddeko oba mwakola ebyo ebintu rediyo nenoonya obusungu bw'obujja n'ogamba nze nafiirwa muganda wange
Nafiro Muganda onaliwo nalimu oba wadde onoonya busungu jasi wojjukirira onoonya obusungu buvanga tolabawo tandi kuwooza nafiro Muganda gomanya abafe betufiiriddwa muganda wange gooza ensi yakasooka okufa nogamba ife tulina support yonna okuva mu gavumenti mwana nayogeddeko ku gavumenti boy nesimbyewo ne gamba nti no nesimbyewo ndiwe naalemu bandi wa nupu ti nesimbyewo noonya kalulu kaki boy nze siri mu gavumenti nze ndi under gavumenti nga citizen okitegeera amafuta nganywa nga sasula mpangisa nsasula amasanyalaze nsasula amazzi okitegedde ebirala byonna sukali mugula biki sirinawo kyonna kyenfuna yadde allowance yadde era yensonga lwaki abantu abamu balowooza sita nti neddaano nze ndi mafiya omugezi ennyo ababaniga tebasobola kubanga wenza okulagira wali wamu nti mwenza okuyimba nga bayimba dda naye bw'olabanga omuntu nga muyimbye n'akuyisaako nga naawe studio mukyazirina nga nzigule then omuntu omu respect manya abasajja namukubye kye bayita mental art kubanga fe tuditekitinga nga fe abaniga nga wali kati ambushi nomanya kati tubavuddemu batya omuniga ne bwabakali atya tosobola okuba muntu atakuddiza boy nosiganga omukuba naawe negwe balamu nti bali wali babaze nti nali ni wakibuli tugenda kufunya kubeya akangumi bagambe nti no yatulumbye eba set up nga bagwejjemu kye kisoka kya byonna okitegera ne kati kyolina okumanya nti no muntu omulabanga ozuyanga nti omuntu ddaawa gwe gwakuba ate gwokaaba nzina bagamba bino kati mbigamba bamafi oba baniga gwe wali okubyeko omuntu agwokaaba gwali eri negamba abiwedde owangudde sibyakuwangula gamba oyagala ki jala respect konzi kale respect si respect kati oyagala ki nkugulire baby show nkusibe pampa respect njikuwe ntya niga sebo gwe kyona okumanya akairo jobo bakalaba tewali kyakoleddwawo era tewali kyenayogedde bakuba amasimu okwetonda biki nakasimu ke na recordings awo bakateeka nabo bennyini ate yega kuŋŋaanyiza abaniga bonna abageto basobodde okuŋŋaanya bakuba amasimu bwe yetonda bwakanga ne mugamba nze ndaba wano olabanga just alien nze ndi top 10 okitegeera obwongo bukulu